Kati Ssenyonyi alina moral authority yogera ku ssente y'omusolo nga alina emmotoka emugulira n'emuggalira. Kizibu ki Ssenyonyi kyaliko nga bw'ayagala ennyo okuzikekkereza bakitabagoba. Njaga tumulabe nti nga bwe kiri tteeka nti balina okukuuma naye tukulire kugamba nti sibaagala gavumenti egambe bajja kukuuma lwa mpaka. Tufune okusika omugwa wakati we ne gavumenti nga tukayanira kumukuuma. Kubanga amateeka gamba alina omukuuma ate ye tayagala kubanga kirimu esente z'omusolo ezikola ki ezigenda. Otegereka logic yenkugirayo because tutaasa sente ya miwa musolo ate batuba tuwogera ku sente ya miwa musolo those unnecessary expenditures esasanya etetagisa nti why would a leader of opposition omwe motoka eggulawo neggalawo a leader of opposition nodya buli minister n'omwe motoka emukulembera almost every minister nodya ba MP balina ezibakola ki there are some MPs I know atowakana there are some MPs I know balina ezibakulembera oyagala kumpakanya oni obeera ku parliament nawe okimanyi maybe owakanako oyagala details but obeera ku parliament okimanyi nze mbadde manyi ng'oli mubaka wa parliament haine mugulira agenda and it is okay nga si chifu taina oka position iko nakona naye nga jasi mubaka gendo ononye kubagikwatako abakulembera kugikwatako n'ebirala ebifaanako ng'ebyo n'abakulembeddemu okuyisa amateeka agamu tubawe emmotoka ezibagulirawo security kakati eyo yonna ensaasaanya ya ssente y'omusolo etakola ki eteetaagisa kati mbanja tutandike n'abaffe because we are cutting the expenditure of government twogera ku RDC twogera ku biki twogera byonna bino tebyetaagisa lwaki ombaka parliament tebakikolanga emmotoka bamuwa alone ebere part of the salary lwaki bazibagabira milioni 2 naye ng'ononya binatulenia ku TikTok mpuga moreover nga oli leader of opposition you can't come up with evidence nojja n'olugambo ga from sources you are the source as a country you are the source to us you are the source because in a research desk kati njagala ombulire ani ow'amaanyi asinga loop aina information nga asinga loop aina kuba speaker oba deputy speaker kati source ye kitegeeza ina kuba abo kati source ye kitegeeza speaker oba deputy speaker kubanga gwe ina source yekuwa etatuukirizibwa naye nga gwe kufe ng'eggwanga you are the source nenga nawe ugamba oyina lira ya source yo y'amaanyi okusinga gwe that is the speaker and deputy speaker kati watokolagana n'abaani yakuwa information logic wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero kubuuzaako nti wasiibye otya wasuze otya oli otya mu ggwanga mwoli essaawa mwotulabirira ne mu kitundu mwoli afunye okusomoozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwazizza n'okusomoozebwa okulala asotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matiya Ssekanjako tuli ku MS Media nyina Ssalongo Matovu Moses ayogerera National Economic Empowerment Dialogue NED agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Ssalongo buuza abantu sewo wasuze kyekyo kusesa wasuze otya sewo bulungi naye waliwo yampeza message nangamba tusanayo oba bato simanyi kubanga oliwa wambazuru buli kaseera kakati kyetuba tukwatufuneyo kuba kwezi atukyaza obeera eri mbeera eno saabika emipiira naye nga tuwogera ku kyolwo byonna ebyo ebya Uganda sina bye sisobola kwogerako ssebo andi njagala kulaba ekiyinza okuba nga kitukaaya nyaawo nga oli side eri kuba ekizibu tujja kutula ku seti nga twogera bye bimu nga tuli ku side emu seemu njagala tujje nga oli eri ze ndi eno tuba tulina kuba ku ki oba mpagire Museveni gwe wagire Bobi Wine bona sina gwe nsobola wagira bona gwe zikwagira manya nkwambaze owagire Kyagulanyi nze mpagire Museveni tutandika okwogera twetwale oba tuwanyise obe wa Museveni mbo wa Bobi kambere Wakabuleta obe Wakabuleta wakiri Wakabuleta ata awo no bonnina ne simayo bomalako twetwale abatulaba tubalamusiza mwewala okwekumira ku program mutuwo mutwe gwe tugenda okudiscussingako ne Matiya nga gujja kutwawula ng'ali eri nze nga ndi eno twetwale tulabe twetwalamu
Enjagala abatulaba babatuwa kitulina okwogerako. Obanze mbere wa Nandala mafaabi nga guli wa Munyagwa, bambere wa Munyagwa bere wa Nandala. Asabali mbere wa Munyagwa. Obere wa Munyagwa. Mbere wa Munyagwa ne sebera wa Nandala. Kati. Nene Nandala simu bine just ngambi mbere wa Munyagwa atlist. Wayo bere wa Munyagwa. Reka naye mpagira Munyagwa kati yawe simanyi. Kati yawo. Keze kambere wa Kabuleta. Obere wa Kabuleta. Kambere wa Kabuleta. Nga tugenda kwogera ku kyolo kwa Kabuleta na China. China. Nalabye agambe kibina kivuddemu. Of course yakitadda ne kati yadda alangirira mu Rwanda. Sajja mutuufu. Olwo mpemu mbiyo no kwesonyiwa. Manyi otolo yayingiramu. Nali kugambyeko nti nze nyina characters. Bw'oyagala okuntwala bwenfaanana. Bw'ontwalira mu bayaaye zabika emipiira era nja kutambulira mu layini y'abayaaye. Bw'ontwalira mu level y'abatalina magezi nja kulagira dda kala nga mutuufu dda amagezi sikola ki toyina kyokka bwe tuba tuli mu bya kitegeevu nga bya nsonga era ogamba tono nga mulalamu kitegeeza oli wajjidde w'omutwalira kati nze character gy'ogiramu nze mbeera ku show n'abantu nga ba NUP ne tutakayana olw'okuba nti ayina ezijjajja ze naye kasatu janga oliwo NUP notandika ye kanidi bye biki notandika ojjevuna otagedde nonyige pesefu suubira naye singa tutandika nga actually manyira okutwala ku set nabyo NRM and you end up having a good show nga teri munyo okusika mugwokoze eki naye kasotandika mwena muli wakino kitegeera mwena mukolera mu 7 kati awo bonyize pesefu bato ne balonge gye tutandikiddeko kati byosuubira bya mu layini eyo so kati kyegambe nti nze kala zange era nsaasira abakanda boba abatanangoberera bbanga ne bantume wa Museveni aba ne bantumba kino ne bakutumba kiri obyokola nti oyogedde omayikubawo nnyo olonyize oyogedde baagala wali kati bwonsanga nga banyizizza manyi okujja ku seti wano nga ndayombi dentalo zange z'ebyobufuzi either na NRM baba NUP anti zange ziba za mirundi eji either NRM wa NUP kati oyinza okugenda okunyiga pesa nga utalo mbadde mu NRM luzibu nnyo obanga mbadde NUP kati nebanga continuation y'olutalo ojjukira kiri ekyemabiga kiri waliwo abampisizaamu eggaali kati ngenda okutuula wano ng'obuswandi bwokka bwendiko nga sira kigambo kirungira kimu eri awo benjogerako bwaba mu 7 nga sinako yadde akalungi n'akamu so neyo that is eba character ekyokubiri kumanya kikyakola tegezo wali osolozanya filimu otula bulungi mu character era we bagamba kati zanya ng'omulalu ng'ozanya mu biseera by'essomero nawandikako n'emizannyo nali mu primary nawandikanga emizannyo gye twazannyanga ku stage ku HSC nalinga mu bino ebya school choir n'ebya drama ebibangamu actually ne ku university nali ndi ku university mu second year nazanyako emizannyo ne Ashraf Semogerere nazanyako na Ashraf Semogerere oyo natwala nga ka film twali tukwata tutambula muno bitundu tugenda tuzanya bu skit bo bagenda nga bagattagatta oyo yenze buddebo ndabo bannayo buddebo bwali bugenda kumanyi buddebo so nazanyako ku mizannyo na Ashraf Semogerere era bona amubuuza abaana byakozesa ko tuli nga bali ku university Makerere ne guy yalinga akola ku UBC okondozanga video editor tukwata kutwazanya ke mizanyo so sebo kadulusi bondaba manyo okutula mu character nizo gitula muno kaba amaziga nenkaba tugamba bambi ne munsasira Sarongo owadobuza abantu bade mbuza tugamba teri mufuna light moment gwe mushoze olina kuba serious kuvuma abantu kyekyo kacyo manyi atani yavuma abantu bangamba shoze zibera mu kuvuma abantu kaya nyabi ofuna ko light moment people need to know gamba ni yagamba because olaba Matovu gambye na yeye abatalinga olaba Matovu kani Matovu yani but that's me era bwonsanga ewantu walala manyira okukola ebyobusiru ne onsanga ndi awo ni mugwagwa wedde emirimu kisolo kiddako nga tuze kumanya Matovu yani Matovu nayogera nasomero eno ate kati sikyabiriko abaana abantu balina kumanya Matovu sente y'omusolonga eyiika ku Parliament awo nalabye Ssenyonyi ng'agamba nti bana abasajja bana bakamishona
ndoza bali abakazi bali babiri n'abasajja babiri bafunye buli omu milioni 4 ye bilioni emu ne milioni 6 zibayise mu kalulu naye yagaye mbuyere baade bamuteekako mbu yafunye 605 neta namba lufuna nti era ne bamale balumuwa aluwa yalinga n'aluzaayo Parliament ekisoka tusoka tubaze Ssenyonyi okujja kubalida opposition nga tumanyisiza bingi ku Parliament yawo sente z'omuwa omusolo nga ziyiika nnyo abantu sente bagabanga ewe bati milioni 4 ne bazikuwa zisayina accountability mbuzayise mu parliamentary gundi sako obutaagala kumala budde mbubasayininga empapula simanya eri mu commission ya Parliament so tutandikira ku nsonga ya Ssenyonyi eyokuleeta amawulire ga milioni 4 ku buli commissioner babana nalabye gundi akibuukidde mangu sekikubo agamba ku luno balina okubajja mu bwesiga wadde luli kyagaana You are giving me a sad morning. Sete umusoro gwe yagala tabanguke bwete egende bugenzi. Era ntandise okulufuna ekirowoozo. Nti nyina okwejja mu media. Lwaki? Nyina okwejja mu bino bitubeera mu bino Aha. Manyi bw'obanga obeera nnyo mu bino ebya kamera ebiki otuuka onaleka n'oyogera n'ebitagasa. Onoonya content. Wakati really ku myaka gyange obumanyi bwange bwe ntandika okudiscussinga olugambo. The opposition asoleta olugambo. Yakuwadde evidence. Yagambye alina source. Yakuwadde evidence. Evidence teyagirese naye yagambye alina source. Yakuwadde evidence. Singa zio negamba nti bangayi Matiya Musezi. Nombuuza nti olina obujulizi gamba anze eyakiŋŋambye mwesiga. Nombuuza olina obujulizi eyakiŋŋambye mwesiga kati singa kugamba nti mpe ekikugambye oyinza omuleeta. Otegera context gyendimu. Tuli mu aba social media baza diversions olwedde waliwo ebadde bitambula ebirya NUP ebyemyala ebyobote bw'ogenda okwetegereza campaign gye bakwata erina message so balina okubaako ekibooziboozi kyebakola ki nze nakugamba nti Mpuuga yemu ku activities enkulu eza NUP. Mpuuga yemu ku activities enkulu eza NUP era kibutulwadde emyaka 2 bali ku activity ki Mpuuga. That is why ekibiina ekinene nga kibali kifuna ne sente tewali kibiina kya opposition kyali kifunye sente NUP zefunye kuva mu government ku sente z'omuwi omusolo tetukiina ne kibanga tekisobola kusimbawo bantu baweza 304 mu bifo by'ababaka ba Parliament. Gwe tekikwewuunyisa nga mulimu activity emu gye musipendingako sente sasula aba bloggers sasula aba media sasula biki propagandists nga you are wasting a lot of money ku propaganda. Kati bwekiba yagamba nze saafunye bana bagamba wafunye naye agamba bafunye tinze saafunye bo bafunye amini katutwale cyane omutegera kyentegeeza ye nga bwawulira nti bamuwayiriza ne bwali mu kuwayiriza baki abala so nze mpulira sandi yagadde kuddira budde bwange mbuwa olugambo onansonyiwa ojja kunsonyiwa busonyi linda ku level ya leader opposition asoleta ebyo nga abiresenga lugambo kati kyenze kyenjagala akole agende ku floor ya Parliament ku floor ya Parliament akyogere kigende ku answered then baleta obujulizi agende ku floor ya Parliament akyogere nga issue of national importance. Two, that is one. Two, ye leader of opposition era balina obukiiko bakulira akamu kakulira Sseggona kati ye ayinza okuba ne conflicted loyalty okay bakozesa akamwanga Kivumbi nawe paaka ziri 3 central local government ne wendalani paaka osase central government ne AKALULU government akozese ku paaka ezo public accounts committees ezo afunekemu ekola investigation ku kintu by sanctioning because kikirizibwa banoyeze ku buli bwenguzo oba ateko omusango ku CID
batandika kunoonyereza officially reporting omusango CID abe confirmation ja providing bakole kunoonyereza. I want it, let it be formal this time. Let's not feed on lugambo. Kubanga nze kyekalubiriza nti omuntu nawudde Mpuuga nga amugamba nagamba nti olwali bali actually kintu kiri kikulu nakyogerako bawano tulina doza interview twasembye okukola negamba baleeta ebintu bino ebya biometric interview no yes naye nga netteeka mwe bigenda okukolera tenda isi wa parliament mau agenda kulireeta etteeka mwe bigenda okukolera so mu bufunzi bwe ba contract bamazo ja wadinga baje execute nze kati bagenda kukola etteeka mwino okutambulira utwabange that's a weakness niyo lwera ali ku side opposition ekyo yandibadde point of concern tina bino bibaleeta tutubikakasa kwanda kubuuza twali wali ne kubuuza nti watyanga boteeka mwaka lwakagamba Matiya kafuluma kasoma Matovu watya nga boyingiza mu Matiya ekigalo kya Matiya ye papa kyo kiconnecting Matovu ne Matovu piu because this is technology mu byekebezze kyenkana ki era bagenda bisi zeteeka ku fula parliament bagenda direta ngundi agenda direta ani mau nebiri muteeka tabyogeddeko tanna bitugamba va ku mau kubanga mau yali ne bali bakukusa kintu kyamu Ssenyonyi tanna bana kyogerako ebiri muteeka era biometric nene ebyuma tanna bitugamba nti bwetwagenza obyeke nenyerosa gye byakolera oba China oba wa twalabye nga biri bwe biti bane tubyekengere nothing ebyo nebina tanna babyogera nalaba Lutamaguzi yakoze post send to biometric voting Lutamaguzi ku Facebook yateko send to biometric voting kugamba kati webuunya nti ensonga enkulu ezina okwogerwako eswala eggwanga mu maaso zireddwa wa bali ne tuddira n'ogenda akokolo ne bamala ne bawandika ebbaluwa nti Katikkiro yagiwandiise ne bagivuma Mengo yava ntekamu fake ate ne bavuma Mengo bayitaddemu ate fake kati kiki mwagala babadde bagivuma nti kati addamu atya lwaki tasirise bagamba nti ate tunakyogerako kiri fake ate lwaki otugamba nti kiri fake nakyo nekimuvumya now webu kiki kye baagala oba otegera kyentegeeza so kyegambye nti oba nkoze bubi okudiscussinga okuzza gamba twogere ku lugambo nze nyumirwa nnyo lwakuba nti kati mwata abali mu bino ebintu bya oba social media babiyita ebyo biri fana ati bitrending yo mwagala nze nyina obuzibu ng'omuntu era sijja kulimba I'm planning mu bbanga liri awala okendeza interface yange ne bannamawulire Much as ndi mwogezi wa kibiina but I think I need to dedicate more time ku bintu ebirala tutwala obudde bungi nnyo nga twogera okukola kwaffe ne kuba kutono nnyo twogera nnyo okukola ne kuba kutono nnyo njagala olowooze ali mu kwogera olwo babbye ssente naye nga nakati waliwo konsaani enkulu nti hamu yagaba ssente they have not instituted any committee to investigate that naye nga ezo allegations zikola ki weziri bwe bateekawo komiti bagamba abantu nti kaadi bazitunda butunzi ezaki ez'ekibiina ne sexual harassment ne bagamba bateddewo komiti enoonyereze kutunda kaadi ne sexual harassment byali birina okuvenuza nga mu wiiki 2 oba something like that nakati tuli myezi nga 5 twali kyakikoze eki kugamba kibi nnyo okwagala okulaga ekifaananyi kirala nti nze ndi malayika ne manyi mu Luganda bagamba seruka mama yute bakwata kulirye n'awuluma otegeera so bwe mba njagala kulaga bwerufu na bwenkanya kabutandike nange oluusi ebintu ebimu ze sibyogerako mba sibimanyi nze bye simanyi tojja bimbo zamba sibikola ki naye ate kyemba mmanyi mba nkikola ki mba nkimanyi naye twagala nnyo okubeera mu kamera kati onoonyewo activity trending yes I understand Mpuuga is the activity so kale bazi tuli ku mulukaga tukiriza bazi tuli ku mulukaga so what tukiriza bazi tuli ku mulukaga so what public agigamba hati kati so what mu bizibu bya Uganda bye tuyina ebyo bubbi bwa ssente 1.6 billion kyekizibu ekinene mu bubbi bwa ssente I mean nkiddamu mu bizibu Uganda byeyina ebyo bubbi bwa ssente
Have you ever wali otovunaiza okumanya ku contracts mu Uganda engeri gye bazigabamu ezokukola enguudo okuzimba bizimbi bya government n'ebintu ebira supplies ezo? Have you ever interested yourself in knowing that? Nti bagaba contract ng'erina kukolebwa ku billioni 10 ne bagibagabira ku billioni 25. Sente ezibibwa mu Uganda zitwogerako nti trillioni 10 teziri mu bino ebiwandiiko byolaba nti million simanya 1.6 billion. Tebiri mu sente bwa ipo this was 5 billion. No way. Ziri mu contract ziri ezama. Zitambula mu ebyo ebintu ne bawardinga contract nga teriyo. Nolina sene nezifuluma ne. Yes. Waliwo nadde employer waliwo oluguudo baluyisizako budget almost every year. Ate sente zifuluma. Nenga tebalukoze. Bani abazitwala ba contract. Oluguudo lwa wano Jaika yateekamu sente wano round about ya Gonde ya Clock Tower. Sente batuwane sente nga neewole. Ne bazikidivert nga nezikola ebirala. Era ensonga lwaki tebanga ddene nga teruggwa. Then batandika kunoonya ate sente zigenda dukola eziba mu kuzomi w'omusolo. Nga bazzaawo ziri ze bakola ki? Bazzaawo ziri ze babba. Tuyina sente tufiirwa billion. I think ziri billion 4.2 ku kye bayita commitment fees. Commitment fees abatulaba ze sente zisasulwa bwe tugendanga Uganda twewola loan katugeze tujewoze Kenya negamba nti egenda tuwa billion 10 naye ndugamba okay tuzisayinize bina biwedde ne mujenga mukyaziina kati bo tukuumira billion 10 nga tezivudde bakola bakita commitment fees musasula sente katulina trillion eziri mu 16 trillion trillion 16 unused borrowed money nga weziri twazeewola tetuzikozesanga mu myaka emeka 5 zattracting obuwumbi 4.2 mu buli financial year 420 billion every financial year 420 billion 16 trillion shillings tezikozesebwa kati ba mafia ne bakola sente ndi ajina jukira ezimu ku nsonga lwaki bagamba nti sente zikozesebwa nti tugenda ntwewola sente tugenda kukola luguudo olwa Wakaliga nenga tunakola kibata feasibility study lunaasoboka lutya bani abo okusasula biche otegedde nga tunakola that study environmental impact assessment kati otumalo zeewola ndoka tujja tukola environmental impact assessment ndoka tujja tukola feasibility study tujja tukola compensation kati bitwale emyaka emeka ngebe tebinaggwa abokusasula bakyaganya okuvaako myaka 2 myaka emeka kati mu process ngo amala do okwewola abakumbye sente bagamba yowe tubotwala sente jango zitofaayo kati kuongereyo akawumbi tofaayo gwe jirango zikuumye so mu process eyo kati akawumbi ba mafia mwe babira sente nga bakolagana abatuwola ki abatuwola sente kyokka sente ezo za attracting ajibata interest on loan amagoba ku loan Obama go back sentes ennewole zirinzise commitment fees ziri mu 420 billion annually so yeah 16 trillion 16.6 trillion zetwewola tetuzikozesa is attracting 420 billion commitment fees kyokka za attracting ne interest zino okudizibwayo neje zino okudizibwa je zikyali tetunabazijjayo tusasula commitment fees kyokka za attracting interest because bo bazikuwa lezo tebazoogerako kati nze ndowooza nti omuntu yenna Ssenyonyi abimanyi ne lwaki ajja ku bino bya 1.6 kati nze kwa mwaka faananyi nze Matovu yungwe waabwe wembimanyidde katolo Ssenyonyi leader opposition kitegeza bino because aina office number ina search desk era amanyi ebyenfuna by'eggwanga bitambula bitya eri office number nene alina okumanya ebyenfuna by'eggwanga bitambula bitya ebya environment bitambula bitya every department of this country eri mu office ye now then we bavaayo tuwulira ekintu ng'ekyo ne intervention bayisiza looni endala ku Busegampigi ya billioni 800 billion naye oluguudo lwo initially mu ntandikwa baalubalirira billioni 5.2 billioni 7 mu ntandikwa kati bayisiza looni ya sente meka balwongedde mu billioni 800 kati gatta ku 7 ze billioni 10 that's 1.5 trillion baalubalirira mu ntandikwa you can check the records lwali lwa 700 billion
buys loan with the other week ya billion 8 on top of 700 billion. Nenga chiche bakola. Ngabo naga tugenda kuita wakaliga tugwenda tete. Ne balukyamyamu katono. Ne bitako munda katono ne lukola mwaka kona. Akekeyongedde mu 8 billion 8. Nebyo nokolebwa nga I mean kugamba abo opposition committees bazitulako infrastructure committee bagitulako yevunayizo supervising nengude ezo plan chi yayisibwa era executing a plan chi finance committee opposition etulako budget committee opposition etulako majority in parliament opposition bebani Dile bafine bakugamba nti finance committee, planning committee, economic planning committee. Kule kati kino yakibaddemu okwisa loan. That is economic planning. Finance committee. Budget committee. Zonna bazitulako infrastructure committee. Bivunaizo. Njagala ombule dile bafine bakwa press conference nti bannange banda Uganda. Tuli bubi nnyo. Obumbi 420 bubbi bwa mu nkalo y'ekifere mu commitment fees mu sente ze twewolanga tuzeetaaga. Era parliament kumundi guno tegenda kwisa loan ya billion 8 kubusega mpiji kubanga plan ya soka ya billion 8 lusanvu hakati bongedde billion 8 chimera chitanti top up a single initial ezasoka and no one is talking about it no one is talking about it because eri walina target impuga ya activity era kyekigenda viral ni ate kino kyekiyamba omuntu wa bulijjo nti sente yamwe wa musolo yegenda annual bwawala 420 billion buli mwaka nga dira billion tan ogenda tugenda kuzima amasomero ga billion seed school zibaza billion yezezi genda bagenda dabulanga genda ministry ya education wala seed school zili 2.5 billion 5 billion health centers zili 1.8 billion 2.5 billion katugamba nti billion tan divide by 400 ombulire amalwaliro gogenda kuba ngoina amalwaliro 8 amasomero 8 gagenze mu commitment fees. Nobody is talking about this. Kakati, chebudegamba nti olusinga tujja kuwano ne twanika ebyo because these are facts. These are the real facts. Ne sente ku 2,420. Era nongamba nti kabone million 600 kanene nnyo okusinga 2,420. Let's be fair. There are so many other avenues sent with kwaki kubazibira so many genda mu gold exports bakulaga nti mu to export the gold was $6 billion dollars ekibuuze gwanga nga Uganda lifunyeko mmeka tebiri mu budget. Why don't they come and tell us how much we lose in minerals? Genda busyo gold kubasima nebo mutwala ebusiya wano ne kasanda genda kasanda bambala kiremu padde gundi yangamba kironya teziwera kati nze kumulya from experience izi mulate ekyamani we kasanda kati asoka kugamba of course nga birimo byo kati nze kumulya these are facts yangamba now bobo yagala okutegeera kati ate karamoji avamu 4 ate bangamba 25 karamoji tekisoboka anti kati olusi twogera tumanyi twogera kati nze njogera ku kyemmanyi karamoji wavaayo 4 eno wavaayo 1 kitegeza kasanda efulumi kati olaba gold oyo muizo okusimira ennaku 4 abantu 100 mwebi ate mufunye ne mufuna grams 50. Osegede soba butono kati okuweza kilo abantu nge10 ezi ne mubugatta gate muganda tufunye kilo ki ze milioni 3 mumeka osegede kilo yes 3 munkago kati weba 308 gamba tukuliko 35% of the 308 zino kusigala kasanda zisigalayo government ezisigalayo genda mwekala moja gold kilo 4 ndi wabasigaza ko 30% kitegeza kilo emu bagisigaza 308 on a daily zisigala yekala moja that's a loss to the country ata bakala moja abandi badde bajja ku ngudo ze awantegere kyentegeza now nze nandi yagadde omuntu ayagala okundaga ebyenfuna bwe tufiirwa nga mpe ebibala ebyo n'atugamba nti kakati ku mulundi gwaffe nga tuli mu parliament ebirala bina bitulemye bino ebituli katubizibe katubalage baani ababagolodi waffe ti first family because tukimanye ekyo nze nkimanye ti first family nalaba na URA nga agamba nti minerals nga golodi bate tugenda mu budget naye tugenda kulaba bate tubijja ku musoro ffe watwatekera wendere y'amaanyi nga need nankabirwa was forced because what wandikidde IMF
ne World Bank bada mutu wa send until when ngano bakoza accountability kuki ku minerals nga gold then bagamba bagenda kuteka omusolo gwa 0.5%. 0. Not even 1. 0.5 because emwanyi bajjako 2%. Ne wano 0.5% tax. Naye nga ate gold wa beyo okusinga emwanyi mwanyi bajjako 2%. Wano bajja 0.5%. Less than 1%. Kakati baguteekawo ne gumalawo ndowooza gwamalawo like nga gwali mwezi gumu ne bakayana abasubula gold ne bagujjawo. Bwani basubula gold? Adige first family ebirimu. Karaso gisoloza ko musole. Kati those are the issues. Zenandi yaga the flare parliament. Madam Speaker. Twagala otubulire. Lwaki tufuna mu gold waffe. Twagala minister wa trade. Twagala minister wa finance. Twagala, you know? Baje ku flare parliament bogere. Obateke kuninga. Ensetegere. Kwanga era report zikolebwe. Abaga fatujja ko ifreeze naye abagolodi. Yes. Wadde tebabajja ko wadde. But those are the avenues egwango lifirirwaki. Kati nze omumanyi. Ngondeta mu kaunti kamwe million dukaga. Ruyale. Anyway, kyemdagamba kati mwe kibakolera. Batovu. Kitegezo sofanagana n'empuga agamba nti Ssenyonyi akyali wa Wakiboggwe nnyo. N'Ekiboggwe singa wali ekigambo ekifunza ku Kiboggwe. Mubisi. Maya Kiboggwe guba muyembe gwa gutandisa okufuna yero. Guba gwa Kiboggwe. Naye ate ye mubisi. Leader opposition. Mubisi. Amawulire teganda muvaamu yendoza bwabeerawo akyerabanga mu namawulire we NTV. Osegedde. So buli kala bandoza ina kwesiga powder je mu kamera, ina kwesiga powder je mu kamera, and that's it. Ero gendo okulaba bw'abaana ajja yesiga ka powder ke n'akomola akaviri ke n'asala ekimeme yakye, and that's it. So yakola. Naye ensonga ezikwata ku nerve ku musiwa gw'ebyenfuna by'abanna Uganda. Kubanga singa bye twogedde nti tufiirwa 420 billion mu commitment fees. Ekitundu kizibira ogamba no tetugenda kudda mukkiriza ku salon. Nga ssente zaasooka okuyisibwa tezikoze eki? Tezivuddeeyo. Waliwo enguudo ezayisibwako looni wano. Nga lumaze emyaka 5 terukola bwanga naye nga ssente twazifuna ezikola oluguudo olwo. Actually, Nemusega mpigi yenyini gwe bakoleddeko. N'engeri gye bafumyangamu ssente. It's hardly. It is told. But the interest was paid. Waliwo gye waŋŋamba etali interest. Katugambe mpeze emitwalo 5. Anti kati yali sobola kusasula. Anti kati nejiro ngumikiriza muka. Ye commitment fee. Ye commitment fee. Yokwaye 12. Jango ziyina tofaayo. Ezo teziri mu interest? Teziri ku interest. Sente ezo zikuume bambi tofaayo. Gwe zikuume. Gwe zaffe. Kirabwe singa badde ogenda kungulako essimu yange. Nega ndaga nti oyagala okugula. Ojja kuteekako ekitwa commitment fee. Yameka mitwalo 5 kankwokye 10 togijjaawo. Nze njogera ku loan ezze. Kusibiddawo. Matovu njogera ku loan ezze wange. Anti kati nga ntuusa okusasula. Naye nga ssente siziyinaamu. Okukakkanya. Kati nazo era ziri mu category yemu. Ziri mu category yemu. Nti tetunnaba kutuuka kusasula ne interest yo. Ne principal tunagisasula. Naye gira ng'okwatirako bwasiisi. N'okukakkana. Kakkana bwasiisi. Kati zi ssente zitwogerako. Tetuna kusasula principal, tetuna kapasa sasula interest, negira ng'okwatirako awo. So bw'ogenda okunoonya mu ekyo omugatte ogwawamu. I think the last time I checked tuli mu trillion oba number. I think tuli mu 1 point something trillion. Siri updated ku latest information. Mu ssente ze tusasula. Ngati si interest, but era commitment. Ne kukakkanya. Yes, kukakkanya. Gira ng'okwatidde awo. Tujja kusasula tofaayo. Mu financial jja tugenda kuwa negira ng'okwatiddeko awo. Kakati nze singa abafaayo okulwanirira ssente y'omusolo bazze mu bintu ebiri serious bwe bityo, I would support. Kyovola bagamba nti nze nyina obuzibu ne bannaffe abo. Entegeera yaabwe n'endaba yaabwe y'ebintu ya social media. Yagamba kyekina trending ku TikTok nti kino. Naye njagala olowooze. Singa obuli omunayigwa n'omulaga ddala ssente mu commitment fees etufiirwa. N'omulaga mu ebyo n'ebyo bwe tufiirwa ebyo. Tubadde n'ebbanja nga UNRA bagibanye 1.7 trillion mu ba contractors. Naye nga mufo kyo zibasasula babawaayo ssente ezo ziri zobadde oyogerako. Ezo zibadde nga mu milioni 3.8 zigenda awo mu ebyo buli mwezi.
byekiyayi abamu ne batwala mu kooti ne baliwo naye nga tebasasudde as we speak basasudde ndoze bayingidde kati balinga mu bayingidde nga bali mu balance wa billion 8 okuva lyava mu lino ne bagizeeno basasulako and I think mweno quota gye tulimu bayongedde okuteekayo sente kati ebbanja lisigaddemu around between 700 to 800 billion ni yali 1.7 trillion nga yunura yezi kuma bukumi bweti enyumira kusasula commitment fees mbano ba contractors kubanga bano mwe babbira bano bali munda mwe babbira zija totwala mu kooti tugumikirize mu katini basokanda bakuwake tta ebisatu mu ekirane bigenderaawo mu ba contractor yes so kati ebintu singa omuntu avayo najje n'abiteeka ku table nze omuntu omubalamu amagezi okusinga era nja kumwogerako ebirungi byonna ebisembayo naye ng'ononya binatulenia ku TikTok mpuuga moreover ng'oli leader of opposition you can't come up with evidence nojja n'olugambo ga from sources you are the source as a country you are the source to us you are the source because olina research desk kati njagala ombuulire ani ow'amaanyi asinga lope aina information ng'asinga lope alina kuba speaker oba deputy speaker kati source ye kitegeeza ina kubaabo kati source ye kitegeeza speaker oba deputy speaker kubanga gwe olina source yekuwa etatuukirizibwa naye nga gwe kufe ng'eggwanga you are the source naye nga naawe ogamba olina reliable source yo y'amaanyi okusinga gwe that is the speaker and deputy speaker kati watokolagana nabaani yakuwa information logic is it logical watokolagana nabaani yakuwa information tomanya asoba ne bakigattobe anyway sagala ne bakigattobe mu state house tonziza mu bintu bitalina makulu so njagadde kulaga nti at times mpulire nyiike we don't get time to discuss such pertinent issues engeri ggwanga giribbibwamu sente abantu bateekayo emisango ne baloopa omusango nga gwogwa nze ndoopa nga maze kolagana wa entity nga gwakuluzinga entity esasule nkweko mpeeko mwaba entity mbatemere tebagala twawadinga ebbiliyoni ya sente mbaweko ebisatu era balooya bajjanga bakimanyi omusango balina ogufiirwa egyo emizanyo gizanyibwa n'abaopposition wano abakulembera ebitongole ebimu bwe ntandika okutaganyulira KCCA wamanyako omusango gw'abaloopa bano abaloopa zi billboard twagumanyako mubeera ggwanga ki bino ebiri mu kibuga ebipande bino bibalangirako wamanyako omusango gwalimu esente naye bwe kubuulira abaaguwoza abali mu kuwoza empoza y'omusango ogwo genda okoleko interview ku muyizi Sam Muyizi y'omu ku balooya abaagulimu nga balooya baabali ab'ebipande naye nga baloopa KCCA nti KCCA yabuwa contract balina okuteekayo ebipande balangireko kakati ate simanye ebipande bikolera bitya siba ate ne babijjayo naye nga kyeboogerako baalanga bo ne batawa ssente kubanga babagambyeko ne bayingira kooti ne bamuyizi nga naye nga it's a ploy okubba ssente y'omusolo sigana mbijabudde bireme kutegereka bulungi kubanga mulimu bebiyinza okukoona ate nga balina mu kalulu kano naye ng'olaba it's a ploy ey'okubba ssente y'omuwi w'omusolo super saagadde kitaganjula kyobalaba nkivuyavuyiza naye gwe oba oyagala genda okola interview ku muyizi tiwamu omusango gw'ebino ab'ebipande bya byoku advertisinga mu kibuga gwaggwerawa era medisi zaago zaali ki ojja kutegeera nti buli omu wakwata wabba buli omu gwakwata gwabba nkubuulira mazima interest yourself then onoonye baani abadde bakulya KCCA abo bamanyi so ebintu ebimu tusirikako obusirisi era kyovalaba waliwo enjogera neŋŋamba kanine ndaba nannumba nga ngenza kusunsulya KCCA eneyagaba omwala buli omu alina bwanoonya akawogo ke sijja kuyingirira nnyo mu mpombo z'abantu naye gwe njagala okitegeera olwaliyo nti buli omu omwana yagamba nti gwokutegwa okola ki
gwokutte gwobba buli mwaka fuka akwatiramu kati Ssenyonyi alina moral authority yogera ku ssente y'omusolo ng'alina emmotoka emuggulira n'emuggalira kizibu ki Ssenyonyi kyaliko nga bw'ayagala ennyo okuzikekkereza waki tabagoba njaga tumulabe nti nga bwe kiri tteeka nti balina okukuuma naye tukulye ng'ogamba nti sibaagala gavumenti egambe bajja kukuuma lwa mpaka tufune okusika omugwa wakati we ne gavumenti nga tukayanira kumukuuma kubanga amateeka gamba alina omukuuma ate ye tayagala kubanga kirimu esente z'omusolo ezikola ki ezigenda otegere logic yenkugirayo because tutaasa sente ya miwa musolo ate batuba twogera ku sente ya miwa musolo those unnecessary expenditures esasanya etetagisa nti why would a leader of opposition omwe motoka eggulawo neggalawo a leader of opposition nodya buli minister n'omwe motoka emukulembera almost every minister nodya ba MP balina ezibakola ki there's some MPs I know atowakana there's some MPs I know balina ezibakulembera oyagala kumpakanya ni obeera ku parliament nawe okimanyi maybe owakanako oyagala details but obeera ku parliament okimanyi nze mbadde manyi ng'oli mubaka wa parliament haine muggulira agenda and it is okay nga si chifu taina oka position iko nakona naye nga jasi mubaka gendo ononye kubagikwatako abakulembera mu kugikwatako n'ebirala bifaanako ng'ebintu n'abakulembeddemu okuyisa amateeka agamu kubabwe emmotoka ezibagulirawo security kakati eyo yonna ensaasaanya ya ssente y'omusolo etakola ki eteetaagisa kati mbanja atandike n'abaffe because we are cutting the expenditure of government twogera ku RDC twogera ku biki twogera byonna bino tebyetaagisa lwaki ombaka parliament tebakikola emmotoka bamuwa loan ebere part of the salary lwaki bazibagabira milioni 200 nze singa ze proposals zenfunye ezo nti we are cutting government expenditure parliament abaka 529 buli mwayi n'emmotoka ya milioni 200 kwata kachula how much is that how do you save it kijewo kubanga buli mubaka on average afuna milioni 35 on average okay bogata omusala ne allowances tuso okumutemanga milioni 5 oba 2 buli mwezi oba 2 nga zigenda towards ku motoka eno gibamuwadde oba tegere kyentegeeza there agimalayo bumazinga nga ya loan neba yiye nenga sente zivudde ku zaino kola ki ng'omuntu yene wakola ekitongole n'ogamba njagala okasala loan n'ogula emmotoka ne bakutemangako the case would be the same. That is what we cutting a government expenditure. Oba ntegerekese ne ezo proposal toyina wojja zisanga luzi azina ezo era luzi ezo luzi azina ayagala okuba mubaka wa Kampala ezo luzi yakola ki yazina but how many luzis do you have nena yala katazina mu good faith ayagala kwogera abantu bibagala andi akati ayinza okuba ayagala kwogera bawulira ne singa afuna ekifo ekyo we hold him accountable ku bigambo bye otegedde kati lwaki tuteeka essira kuba n'abavubuka kubanga bye boogera basajja bakulu bayita abavubuka do you walk the talk lwaki tu holding Museveni accountable ku 10 points program because he said it so NRM is accountable ku 10 point because they said it singa tebabyogera tubibabanja kati bano bagamba batya sente y'omuwa musolo kati sente y'omuwa musolo nawe nomubuuza nti Ssenyonyi ey'omuwa musolo ekulembera n'otambulira mu y'omuwa musolo n'ekuggala kabiki koyina wakola nti waliwo abagala okutusa ekyokubiri nze njala tufunewo akatalutalawo agambe nti sibyagala gavumenti bwe jabitwalwa mpaka tugawo wayi musajja yalwanako nga tayagala sente z'omuwa musolo zikole ki nakugamba bwe tutukana sente y'omuwa musolo ng'eza ipod bali bazifuna badde nga bazifuna ebbanga zebawo zambuza electoral commission zimaze ziri mu mateeka kubeera zonna sente ziziba mu mateeka lwaki tebazimbye masomero walabye abaana labye akafaananyi akatambula oba katuufu basi katuufu but tubirabyeko nga ku mawulire ya NBS again TV aga BBS nga bakulaze essomero nga bali wansi wa muti kati akafaananyi kirayo katambula kabadde nga abaana bali mu kyangaala bali mukola bibuuzo mu kyangaala mu kisaawe whether kawano wasika wano but tulabyeko abasomera wansi waki w'emiti bo bangi abo kati tufunye ddi akawumbi kana akamu nga tuzinga tubufuna kwa tubala bilioni 21 tuka tufuzi amasomero 2
Tuziza sente ya muwamu ki? Twagala jirya. Ye baziteka baga tebalinawo. Andi ze simanyi. Kyenjagadde okulaga kyekiriwa. Nti bwe twogera ku sente ya muwamu so butagirya. Do we see these people nga bakoze ndi eno muzituwadde? Olwokuba etteeka lizituwa tulina zitwala. Neffe katuzikolemu bya community. Ate basobola naawe. Niyo tegete ojikijengeza ku advancing. Hey. So let's not tutuleme kwogera bintu kusanyusa kukyamukiriza. Nze saaga nnyo kudiscussinga lugambo. Kwaterunga ttako first of all. But not ku level eyogera issues. Tutunulidde economy. Mu budget yeno trillion 2.3 zibawa yora ozikunganye genda zijjawa. What does that mean ku muntu wa bulijjo omukamula mu trillion 3.9 nga talina business? Then ate batuzileta nga zigenda kugenda ko trillion 15 mu kusasula interest ku loan, not principal ya loan but interest on loans. Trillion 15 zigenze mu kusasula budget yo ina 72 trillion 15 zigenze kusasula loan. 72 ziwera. Ndoza ziri mu biwani. Naye uli discussion yeyo. Kati ngeye discussion ngabo abali ku opposition je tulina. Nzo ja kunsanga nyimido ali ku Kyagulanyi wali nga bankuba na lukokola naye nga ngamanyi nokubaawo. Tasayimirira. Obotegere kyentegeeza. Ojja kusande kukutiriza bwenti mberewo nga bansi ndikatojja kujjawo nga naye ngamanya kola ki. Kubanga soziga saba na Uganda. It's a talk eyekisajja kikulu egase gwanga. Ne 1.6 billion. Naye tudda mu discussion muntu atambula mu campaign ebyalabedde Tanzania mwabirabye ayogera mu kiseera kyayogeramu oli bali mu mulayiza. Sulu bali mu mulayiza owoza mwabirabye kati. Omanyi mu Luganda balina olugero lugamba nti eddiba lyengo teriweeka mwana. Nti nguli maama yaliweesa nguli baaba. Mu Luganda ffe bannabuddu nguli kitegeeza omuntu yafa. Gwe baweeka ye baaba nguli yafa. Eyaweeka maama naye nguli. Kati oli bagatiriwekkiriza kubanga bombi abaliweekesa baki? Bafu. Kati byoyogera ku Tanzania tibyakoze oli alayidde. Then you can't give it as a point of reference. Kwanga ffe twagala biggwa. Tetwagala bikoma mu ki? Mukubo. Ne ku kyabasuubuzi yabagaye nti banasituka. Tebajja kudda bizibu ebyamazi bafunye. Owulirize bwoti. Basituka kansoke malirize ekyo. Ne balonda NUP nga ba councillors. Abasuubuzi abantu banda Kampala basituka ne balonda ba councillors ba NUP. Nobayingiza State Hall. Okay? Baba yambiko kutereza ekibuga. Kiki bakoze? Basaninga resolution yewayo omwala gutawanya bana kibuga. Kati bagala basituke batya. Basituka ne bakuwa AKALULU. So ko kusituka okutu. Yes, ati wali kisinga ekyo. Basituka ne bakuwa ne bagoba bali. Ababbi ne baleeta malayika ne ziyingira. Malayika ne zitunda omwala. Bagala basituke emeka. Awuno baba basituse. No, with the difference. Tanzania. With the difference. Basituse. Ne bakuwa 90% councillors Machindye, Lubaga, Kawempe, ne State Hall. 90% councillors. Bona NUP. Even Nakawa. Ne Nakawa. Bona NUP 90%. Oyagala basituke kyenkana ekisingawo. Wandi badde weyambise jeryo eryo. Okay? To rectify okulongoosa mess yonerwa mu kibuga. Nga weyambise je. Kubanga Machindye gw'omufuga Nakawa gw'omufuga wa kujja Kampala Central obulo wabadde atira nabo ba councillors babadde. Kansala be basingayo obungi wadono yemmeye. Ontegedde. Now eriye jenga kubanga basituka ne bakuwa ejje olikozeseza ki okutereza Kampala. Kati bwetani kugamba nti muleme kuddamu kusirwazibwa mulonda ambulere ekole ki twagironda Kampala yakoze eki kutunda myala tulonda ambulere tunda emyala katugironda emalize byetakoze bwe babanga balina akasente ke bali basigadde baba banje bakabasasule n'obutalo busigadde babutunde kwanga basituse and that's kusituka politika twali kusituka kusingo because indictment enkulu kujja mu bwesige bajja mu abalulu bwesige ne baleta timu etegeera abantu ba bulijjo timu etegeera abantu ba bulijjo atunze mwala njagala ombuli emirundi emeka giro byo wakinga bekalakasa toba katale kano oba kino bakiganye
Nena abeera Rubongo yagamba bakansala bete bana batunda ku mwala. Ati bakola resolution. Omubbi kasomwa watandikira. Gwane seto gaddewo nnyumba ng'odiringa n'ababbi n'enyaani. Kati yes Museveni yawandika nti hamu agukula nyanda ze propose ennungi. Naye ina resolution ko yesigama nga mu baste dwellers mwakkiriza. Kuba kati ye yalaba naga nti abakulembeze baba. Abakulembeze baba ngo bakkiriza. Ane plan bagindazze genda maaso. Oh, you are dealing with a thief. Atomuwa. Nolekanga togaddewo. Kaluga nti omusajja omubbi nnyo. Kitegeeza bakansala nabo banenyezebwa kwe. No, entirely. It starts with them. Entirely. Nze bali badde baguwaddeyo nga balaze plan entuufu ne supervising, it would be a different case. Kwa oli akubuuza nti kati bati baguzimbira kole ki? Yes, kale nzikiriza baguweeyo. Ne baguwaddeyo mu mbeera ki? Oba ntegerekese. Yenjawulo weeri. Baguwaddeyo mu mbeera ki? Nale netegusuula wano nga ngamba nti omwana tuna bagwayo fe batuwaayiriza biki. That resolution alone. Kati Museveni wagikwata ye ng'omubbi kafulu ng'agikwata bwati. Abantu bagambye eki. Ane plan nungi. Agamba ligenda maaso. Kati ng'ogamba ki? Obedde omutegedde interest ya kusaanyaawo ebyo. Naawe omuyambyeko. Kati tunenya mubbi tunenye gwayambyeko. Obadde okimanyi mu ebiseera ebimu ayamba ku mubbi abonerezebwa bubi nnyo n'okusinga bbye. Kubanga gwayambako bwona abato kyaliwo obubbi buyinza okukoma. Omuntu ayinza ogenda ogaana okubba kuba talina bikola. Ndagaana okugenda okubba banka kubanga avuga geeta awe taliiwo. Naye gwe ayamba kasoobeerawo aze ku poliisi omuwadde emmundu. Niba abato gimuwadde obubbi mwebuyera mubbi. Tagenda kubba kuba talina mmundu. Niba ajja n'ogimuwa ng'agenda akola ki? Kati mu solution ne bagikozesa okuyisa pulaani yaabwe n'ebirala swi. Now people are crying. So, ndowooza twetaaga okwengaginga mu discussion ennungi. Naye message gye tugabira abantu. Ne bwe olina ky'onaakola. N'olaba omusajja n'agamba ebyabadde Tanzania. Kakati byabadde Madagascar. Kati byabadde wa. Yes. Ebyo twetaaga bimanya publicly. Kubanga okimanya aliyanga asigiro lingoli. Aliwa ono mzee. Tuwenyweze. Abawano balabye mbagambye. Kati ndio intelligence nga gye ita message eyo yakutte nti yakutte. Yasinze kwata bitundu ki? Mityanaawo. Gomba yakutte. Abejjinja bagiwakanyizaamu naye mulimu ku kyalo gundi message bagikoze eki? Bongo bali kukuzoninga. Abatutte message eyo. Kubanga bwe muvaawo intelligence yongeddawo collecting data. How much abantu message bagitutte kyenkana ki? Bagitutte serious oba nedda? Era batunaba gwolooza ndogera bitandika. Ebyo ebitundu bijja kuba heavily deployed. Era bajja kuyola abantu nga tebatandika nakubaako kye bakola. Naddala bali serious. Otegedde? Naye nze singa mbadde nze kati bino kambisomeseze wano mu lwatu kwani yasomeseza mu lwatu ebyekigega. Kati nze kamusomese bwe nti olina cells zo oba obukundi bwo okuva ku buli kyalo. Nze nkwata essimu yange ndakikugambako twakoleranga gundi za need. Nga nkwata essimu nenkubira Matiya. Njagala kujjako olubaga awo naye oyinza okunfunira abantu nga 10. Bewesiga ntusinkanamu ti ngazija nga nsinkane 10. Bonna gwobeesize nti nze neesiga gwe neesiga bali. Bwe nsange 10 nga tunyumya nga mbakuba ttabbiri ng'ebayituukawa. Nambagamba kati mbadde nsaba ffe nga bwe tuli wano nti buli mwagenda nfunye abantu abaaba 5. Be bantu 10 ameka? 5. Era bwe mwesiga kati mugenda okuwuza nga mulina abantu 10 be mwesiga kati mwekyo 10 kikenenule okikomyewo ku 5. Kitwale tubona mulina activity 5 gali gajja bbali amu olukwe naye ogenda kusigaza 5 nga gali genuine kubanga mwesigangana. Now bwe mba nyina activity gye ngenda okukola nja kukuba essimu njikubire Matiya ye coordinator w'erubaga. Matiya enkya ku ssaawa 9 njagala ebipiira byokye mu Kampala wonna oba mu Rubaga wonna. Kati gwe Matiya ekyokukola oba okimanyi ng'ogamba bali 5 bo n'abataano bo nga bagamba bali 5. Ate buli omu asobola okubanga kikumanga kyamaki kumbe mwenna muli abantu 1000 muli ku activity ki kibwatukomye lumu nga bomu.
ekyo ne banaabawo abalyamu olukwe ajja kuba omu muli wao tajja kutegera nti wali yategedde naye ojja kujja bikola open the boat. In other words oli mu kuteeka abaana b'abanno mu katego ng'owuwo ali Bulaaya ali mu kuwasa. Ali mu kuwasa Matovu. Ebyo byange oba tali mu kuwasa nze nkyogedde. Nakalabye kaginika obunnyo mulwane kajje kalwanire wano. Akaana. Nze njagala omuntu yenna kati ali mu kuteeka banne ku firing squad. Firing line. Yenna. Ne bwe mbanze kasagambe eby'ekitumbaavu. Gamba nti mutabani olubega mugambe abakulembera wano. Era bw'ompulira nazo okujeje embuka eby'ekigwagwa. Mutabani wange jja mukulaga. Wali omulabyeko ndowooza. Oli ena. Wali omulabyeko muwanvu. Andisi kati asobola okuyola omuntu ekigwo. Ngamba nti yabakola ki? Yabasobola. Kaduumira we Rubaga. Naye by'okujja okuteeka bannamwe mu katego. Abamwe bali eri bali mu kuwasa. Bavuga biferali. Mbweno mulwana. Bebateeka mu makomera. Mwe musolooza ssente bali beeyagala. That nonsense Matovu siriiyo. Come up with a clear strategy wangula Museveni akola eby'ekigwagwa. Yagenda mu nsiko. Ng'agenda abantu balangira tugenda mu nsiko. Ye yali serious sebe bibye byali yakolanga clandestine work. That is what I talk about. Chinye mu vetting wala byasiyo. Now which kind of vetting are we talking about? Asiyo ne yabade kulukungana. Vetting no abantu 120 ne bali ma nomination. Sente tekwali. Ungawa vettinga. Now what we vetting? Because mu vetting tunula capacity. Era omwana omu namukunyumiza ano yesimbyo sigenda kunda mwogerako baba buuza oyina obusobozi running a campaign. One of the questions oyina obusobozi running a campaign yes. Waliwo omuntu alina obusobozi running a campaign katana milioni 3 za kwewandisa. Then what mwa vetting ki? Era kali ne muzigaba. No vetting lamu ne mwala wa speaker Anita. Tokolola no vetting lamu ne mwala wa speaker. Tebategeera bambi. Kulamba amadu ne teka travetinga twaba ground wemide twaba loyalty twaba bichikati asiyo aliroyo sebufunga yayo yaina ground sebufa byogera abo ndabona ne rubongo yabona bajijemboka kyekimu tebalina makulu kati asiyo ina ki ground asiyo ne ground batuke bukedi yabo 12 never nominated because of 3 million. As we speak now, these are statistics you can find out with the Electoral Commission. 205 places teri opposition yaliyo. Teri wa need, teri we NUP, teri we NUP, teri we FDC, teri we FDC. 205 waliyo NRM, no wa independent, ngate bona ba NRM. In other words, NRM ine for 205 in Parliament ngojeka bali unopposed. Choka mwali jesalinze 291. Niye kwabe chiku mwabiri mwabwadde za nomination. Abo nabo bajjeko bajja kugwa. Tebasobola. Nabo bajjeko. Nomination tasobola kuma AKALULU. Nakunyumiza what it takes okuma AKALULU. Abo nabo bajjeko bonna lufaya. Toyinawo omuntu. Toyinawo. Kati ku 19 mu jako 12 zigazaawo meka 17 mu kati mwabo jukiro ina bitundu nga byo basobodo okunominatinga nenge bya bitundu predominantly NRM batukiriza mukolo kugamba nti otinayo omuntu anatukumira AKALULU so abayina potential okulwaninga AKALULU ne baba babubbi balinga 10 bateba wano mu central kati tugambe bali 8 kati mweche kinana mogendo okuscreening ofune mwaga senkuwadde namba abayingira olukiiko nekati wodda notandika okuvevenga eby'ekitumbaavu instead of committing time okulayika nti tukoze because you are the leading opposition party gwe okulembedde opposition gwe ttaala yaffe nze Matovu yesobola kukola mu bujega bwange sode ku nominating abantu sina sente you have the money kuba bo bazita sente nagamba ezo si sente nagamba ezo si sente bwe bo bazita sente wala olubongo yagamba basobola kuwa 10 mwaga sente tenzigwawo kakati gwe basubira kakati ebe nabo bumala obitegeera bwe bitu ebiri oddayo n'otuula ku mmeeza n'ogamba nzikiriza capacity sigirina nyinza okukolagana ne bannange nti ekisoboka njagala olowooze mwaka faananyi nyina mukwano gwange mutasiba mala Richard Bukoto Central MP wa DP
yakava mu lutalo okulwanagana ne Mao amujjeko ekibiina kive mu NRM ya mobilize eggwanga na wala capacity ye era okkiriza nti opposition lwaki wandisimbyewo omuntu awo bw'obanga tuzimba a formidable opposition force kati njagala kulaga naawo katuze mu byaddala tuve mu bino ebyokuba nti buli omu asimba wakoze ki wayagala ne wasanze kati tuli mu ekigendererwa nga ffena tulina kimu kyakukyusa gavumenti naye tukkiriza nti nze omu sisobola nga bwendi nina kwegatta ku Matiya nekwate ku Matovu nekwate kwani nekwate kwani why would you kuteeka omuntu mu Bukoto Central kisinzire enkolagana ya Sebamala naffe ebadde kati issue si yankolagana ekitugatta objective eri ntegerekese ekitugatta mu byobufuzi setaga kwa mukwano gwo okolagana nawe no way niyo kolagana naye ngwe nakyo yagala okuggusa aha objective eri yakola ki yetugatta olwaleero waliwo ebifo nga Nandala yalina y'amaanyi lyajja okuwangula nga NUP tiwanitaddeyo okay DP tiyanitaddeyo PFF tiyandikoze eki kati nze njogera ku byaddala ndi ku ideal etaliiwo ndi mu fantasy kati fantasy okimanyi kati ndi mu bifaananyi ekyo bijulwa kye yabagambe kyali regional political empowerment ne mukigaana ekya regional yes twakigaana wasi twakigaana kati ekyo Nandala wayina amaanyi kyenjogerako PFF ewasse mujju w'amaanyi lwaki omuteekako candidate okirekedde now nga mutula ku mmeeza nga mugamba nti tulina ba candidates aba FDC naye mu bitundu 10 b'amaanyi kubanga muli wa FDC nga bali Kasese tebali wa Nandala kwa boteka kya region ojja gamba kya Eastern naye ka tuli ku individuals nga Kasese w'amaanyi baliyo basatu opposition teteekawo olwo muli mutegeragana mugamba nti bwe tuyingira parliament nga tuli ebikumi ebi naye nga tuli bansonga eno emission ekola ki kuba kasajja katubbira mu box wano tugetuka kube muki mu parliament wali naye mugenda tuka mu parliament nga Sebamala okuyitawo Bukoto Central yalwanaganya na NUP nalwanagana ne NRM nalwanagana ne wa DF kwa DF yasimbyewo FDC nalwanagana FDC wano yeyina ndoza teyina DF yeyinawo NRM DP ne NUP kati mwene alwanaganye nammwe okuba wangula kitegeeza mwenna muli balabebe bwe kiri otegedde bulungi NUP alwanaganye wa DF PFF ano NRM ayitewo kitegeeza mwenna muli ki muli balabe there is no way mugenda okwatagana ate kisinzira ku bigendererwa byawe ate kyenjagadde okulaga temulina mugenda kola ki kubanga nabawangudde buwanguzi naye ideal situation nga tulina kyetugoba nga byaddala ndi ku byaddala abatulaba njala twawula ebyaddala ne bimulowoozaako ebyo ebyandibadde era enjawulo wejjira nti mu biseera bya Besigye yatuuka e Butamba n'awanika Ssegundi n'omulenzi ono atalina magezi onaani Muwanga Kivumbi n'amwanika omukono naye nga FDC eno candidate nga munafu yawanika owa DP omuki era abantu kamine byawo kutuwaka biki olaba nti basi okola ki okolaganira awamu kubanga wamukasukako omukono bwe yagenda eno emukono yawagira Nambooze n'amuwa n'effuso ye n'ebyuma byako Nambooze tiyabizza nayo nakati yabiteekawo naye amuwa ebyo wa FDC Nambooze wa DP oba ntegereka kyengeza kutegeera that is why nti Besigye bwe yaduumira nga waliwo activity ng'olaba opposition yonna ng'ekola ki esitukiramu maakyali sebaguza because yali ekyazimbibwa naye waaki yasitukiramu so olwali opposition nga eri serious ng'egaziye singa tukoze formula y'emu ne tuba n'eddoboozi eddene ne social media eriko kuba tutyabeeranga nako mulowooza tutuyinza okugyamu ekyamagezi ekisingako abalulwe bwekubakuba opposition nga bolaba Kyagulanyi bwagikuba agisaanyeewo yasigalewo bwomu awangule kati abagambye nti ebibiina bina mbiweze oba mbikkiriza bitambule freely eggwanga litereere otherwise ebyokutegeeraga nti bijja kubaawo kubanga mulimu n'ebibiina ebiteekebwawo nga system ye bitaddewo nga birina okutakula entalo buli ddakiika era olw'okutya okungi osanga n'abagamba nti nayo nidi Museveni yagiteekawo ne bambi nga nekiboogerako ne Museveni baabeerawa
tajimanyi najimanyi nze abammanyi ebyange ebinkwata kaga bansasira bambuuza naye kati kibinogera kikozesa ki nawuda agamba ne Kasibante tamumanyi ono owa peasant naye alimba Kasibante musajja we gwabadde aye Kasibante abadde amuwa ssente wali ku Victoria Victoria School of Beauty abadde amuwa ssente abadde bonna Matovu tugenda koma wano leero naye nga tukoma wano bwe lwali tumaze okuyita mina bye twogedde n'abalabye programu eno tukkirize nti ng'opposition ebigendererwa byaffe byanjawulo now kati togenda kulonda mbu olonda opposition mbu ye mutuufu londa mukulembeze nga ye mutuufu so si opposition mbu ye ntuufu naye omukulembeze ye muki mutuufu nkigamba nnyo nti at the end of the day omukulembeze gw'olonda gw'osigala naye mu kitundu gw'ojja okukaabira ennaku yo gw'ojja okubuulira oluguudo olufu eddwaliro liri mu ddagala amasomero n'ebirala now tetulonda kibiina mbeegayiridde londa busobozi londa omuntu ng'omuwadde obusobozi bwe era ng'ajja kusobola okukola ky'omutuma toteebereza tweyanza nnyo wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba olwaleero ne Ssaalongo Matovu Moses mwogezi wa NEED naye nga tuwunzika tunajjako ddi wano tusunsula ku byenfuna by'eggwanga nga ye programu tujja kujja obanga bya bulimi era ne leero obanga bya njigiriza ebyobulimi tera bikola nnyo ne Kabuuka Kabuuka mutegedde mumanyi tera nnyo okola naye ebyobulimi naye tebitrendinga abantu nanti abantu bamanyi naawe tebitrendinga ebyobusuubuzi bya njigiriza tebitrendinga aye oyagala okufuna like see views tugenda kumawano Matovu tujja kutandikira nkuyingiddemu nnyate tutandikira awo naye byenfuna leero tubyogeddeko bulungi nnyo ndowooza tukonyeeko naye nkuwadde Katala gambe genda okola interview ne Kanso Muyizi omusango gwa abalangira mu kibuga gwakomawa gwatandika gutya gwaggweerawa ojja okutegeera opposition bimwesiga nti babbi bazibu tweyanza nnyo tweyanzege onabadde osinzira okubeera ng'otula tugenda kukoma wano leero tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume atakumira mpeera wangala nnyo Ssaabasajja Kabaka